Yambala musizaako banyabana basebo mwenna buli omu gyosinzira okola akatambi kano kwetolensi yonna gye kanaba kakusanze mu kawungeza akalungi akore Sunday ngenda kuza omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 wetwogerera gw'omwaka tuuse mu ttengetenge lyagwo era tutandise okugula bako wakati waago kale mbala musizaako banyabana basebo mwenna abalangira n'ababaja basava ne banaava na buli mmoja kino mujjo sinzo kulwa akatambi kano jikana kusanga mukatambi akatambula oba maloboza mu recording kanso oli bulungi bunange je baleko jotusa kengala nakura Sunday program emuli blange mengo jenze nayo olwalero oli akatoka ina kula musizaako munange tegeza munonto mukulu atumbudde ate tupeke ensonga zetugenda okwogera ko speed AI tugenda kubira ne sawa 2 zokka tetugenda zisukkako okweyongerayo Kinera katusuka nkula musiza ka swente oli bulungi nga bulijjo soka babuza kumana je muwanga le besi siba nabo abali mu musiza bagulumira bageno kuno nchikwe bagali ndima bula musizaako abali mu America buli kibuga nesaza mu Canada buli kibuga nesaza mu Bungereza buli kibuga nesaza kusemaze nga bula musizaako buli nsi ne kibuga muri ka swente muri bulungi ba comrade banyama masawo mwenda ka swente muri bulungi abali kusemaze nga Asia bula musizaako bana Uganda mwenna je wagenda okunonyeza ensibi mukana nkula musiza ka swente oli bulungi wale kola Bwemva kusemazinga wa Asia mbajo lekede semazinga Middle East mbula musizaako mwena bana Uganda bali musiza bwala bwonna woli ngonjerekeza obwenyibo kusawa zino 2 ezakawungi zikaspento libungi je baleko jotusake nga lugono Middle East bwe balikola bwemala bamuza ko Middle East mbajo lekede semazinga bakaduga wa Africa mbula musizaako banyabana basebo mwenna abali mu semazinga Africa kaspento libungi bwe balikola bwe balikobera mu balikwagala nsi yamwe ntumbu ndinga bana basubiza ndi kusande nja kujja era nze nzuyo yakatoka ina kula musiza ka swente bulungi olomfundikira ne mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe saako bitundu bya Uganda byonna ebingi ewali wakabaka bwenja olumula musizaako banyabali basebu mwenda balagira bamaje basafane banava ababuli wakabaka oli mu Uganda mbala musizaako mu mamboka muchika kole muchika dio maserengeta ne mboganda ka swente bulungi mwe balekola bwe malu babuzaako bwentyo abe Kampala mukono wa Kiso mbala musizaako ne Entebbe mwe balekola era mbagala nnyo na buli woli olabira katambe kano babuzizaako Bwemalo babuzaako ngina kusaba osasanyiza katambi kano kikakatako kasasanyo ensonga sagala otegerewo ofuna information bomu ng'ateri abantu abatasobola gifuna ng'atabaza funa notification ku mitimbagano gino ddala gubwenyi bw'ekitabo agijjako tosobola gifuna olina kumala kusharinga katambi kano omuntu n'asobola okafuna nkusaba sharinga video eno olina option y'abantu 10 sharingirako mwenda akamu okateke ku account eba ku page yo abatalina access omuggookiriro ku page ero basobola okulabira ku account yo oba ku page yo bwemala okusaba okusharinga video eno nkusaba mpitire Salonga Mulenge wasanya Peter Mayiga abere ku video manyi yakadde okuva mu America gyabadde mu bintu byagenze okola nkusaba mpitire Salonga Mulenge wasanya abere ku video nsaba mpitire abataka ba Buganda abalangira n'abambejja basava ne banava nsaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka nkusaba omunnomere kutu mugende muzukulu w'amazigaze n'ensonga zenjagala nze mutegezo rada zitegere bulungi nnyo n'abaganda bazitegeere wonna muli okumpi munnomere kuto mugende ntumbudde nsaba mumpitire ku muzukulu wa Kaira Gajule era omukulembeze omulonde w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Mr. President sebo nkusaba okyameko wane eddakiika ntono nnyo nawe security jenjala okutegeeza naye ogitegere bulungi nnyo then abalala bajja tusangayo mpola mpola bajja tusangayo mukulu Nyando Yosofero ino okubeerako mukyala we Janet ino okubeerako n'abakuwujjira obunyabo bonna balina okubeerako awo nno bwe mmala basaba okuyita abantu abo ngenda kwebaza mala okwebaza ngenda kuyisawo akalango kamu obulango birango biringa bibiri then tuleke tusimbule video bwe yatulese tulina akalowoozo tulina ekigulalogi ne bigenda kubeera byanjawulo mukko kati ndowooza kasooke nebaze njala kwebaza mwenda bana comrade abakola omulimu gwenkola ku social media platform ezenjawulo abali ku Twitter oba X mwe bali nyo bali ddala emirimu gye mukola temujjanga okwo oba sharing n'aba commentinga abali ku TikTok abaana abobulenzi nabo buwala mwe bali nyo kola emirimu egy'enjawulo abakola mu department ez'enjawulo mwe bali nyo bali ddala njala ko bazibu tukola emirimu gy'egimu wano ku bwenyi bw'ekitabo Facebook wakyaliko origino mwe bali nyo bali ddala transparent buli kimu kitambula bulungi manyi mitambagano gyo gyakwata omuntu tujja tambulira mpola mpola kale mwe nabe baza okukola emirimu egyo temujjanga okwo abasharinga abakomentinga abakola live abasalamu videos ne muzisasanya ku TikTok ku Facebook mu inbox z'abantu mwe bali ddala
n'abatambuza ekigambo ku ground gye tuyita enjiri bwe nyuma malina temujjanga okwo buli omu kwebaza olw'ensonga nti okola omulimu gwa njawulo nnyo bwe mmala babuuzaako n'okwebaza okukola omulimu ogwo mbangenda kuyisaawo obulanga bubiri mbawo ekigulalo gye n'akalowoozo then tuleka tusimbule. Alright, akalango ka leero ngenda kukola obulango bubiri, akamu kali personal, akamu ka kyukakyuka. Alright, akalango ka leero ak'enkyukakyuka kasoma bwe kati. Official NUP chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in South Africa. This is the scheduled plan as follows. On 18th of July 2025 to be Friday, venue Johannesburg. On 19th of July 2025 to be Saturday, venue Umtata EC. On 20th of July 2025 to be Sunday, venue Cape Town. Protest vote Ash Black Thursday UG. Abakulembeze b'ekibiina kya National Platform mu kiwayi ekiwanga lya South Africa ne People Power bakutegeeza nti bagenda kuwaniza omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa wagenda okusinkana abakulembeze saako n'abawagizi n'abaagala enkyukakyuka. Ngeri eno y'enteekateeka namutayiika egenda okugobererwa mu bitundu eb'enjawulo gy'agenda okusinkana abakulembeze ne bannayuganda. Bakutegeeza nti ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ojja kuba Lwakutaano ajja kubasinkana abantu be e Johannesburg. Ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 Lwamukaaga amugenda okusinkana abagenda okusinkana abantu be Umtata EC. Ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ojja kuba Sunday ajja kubasinkana abantu be mu kibuga Cape Town ekya South Africa. Kala akalango kaako nkamaze mwenna mukayite mbulungi nnyo naddala abantu be South Africa ab'enkyukakyuka. Alright, ako nkamaze. Akakangu kano kange njala okubebaza mwenna bannayuganda abambeereddewo olw'okubanza sikyalina bigereho ewaffe gye nsibuka nafuuka momboze mu biseera lwe nafiirwa omwana wange mwaliwo saasobola kugenda kuba kive sobola kugenda nenfiirwa muzeeyi wange era saasobola kugenda mwayimirirawo nolwaleero nzo bategeeza nti muzeeyi wange Davis Sumba Katogo Mwanga Nankyama gwe twazika omwaka oguwedde ku kyalo Kiwambya Ttanda era emikolo mwagikola bulungi buli kimu. Tugenda kumwabiza olumbe bwengenda kuz'omwezi olumbe lw'esula mwengenda kuz'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana lwabizi bwengenda kuz'omwezi 16 olw'omukaaga olwo then ku Sunday tujja kuboolekera ku bijja okuba nti tumulimako. Olw'ensonga eyo abooluganda abakola emikwano mwenna abali bamanyi omugenzi Davis Nsumba Katogo Muwanga mbategeeza kubanga mutemwategeera abamu bategeera. Olw'ensonga ejalo bategeeza nti olumbeero lwakwabizibwa ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana oba lwakusibwa mu ennaku z'omwezi 15 ogw'omunaana lujja kuba Lwakutaano nga 16 kwe kussaako omusika lujja kuba Lwamukaaga mu maka ge e Nakirebe ku lw'e Masaka. Otuuka mu katawuni Nakirebe ku mukono guliko poliisi w'oserengetaawo oba okimbakimbuya mu kakasozi wali amaka ge olumbe lujja okukumba ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana then 16 atekebwako omusika. Kale njagala mbategeeza mu Uganda nti ye enteekateeka nga bweyimiridde n'ebintu ajja kubamba bategeeza kibejjo katono nnyo. So mwenna abooluganda abakola emikwano abatamanya mugenzi oyo bategeezezaako abantu abawangalira ekyengera abantu b'e Nakirebe abantu b'omu Kinaawa ewa Kolokolo abantu b'e Busega abantu b'okumukaaga ekyengera nga wakuva mu Kitoogo mwenna bategeezezaako nti olumbe lwa muganda wammwe mukwano gwammwe Davis Nsumba Muwanga Katogo lwakwabizibwa ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana lusula mu 15 omwezi ogw'omunaana ate lwabizibwe nga 16 kuteekako omusika mu maka ge e Nakirebe. Ako obulango buwedde kati njagala genda mu kalowoozo n'ekigulalogi then tuleke tusimbule video. Alright, ekigulalogi kya leero bansooka ekigulalogi bansooke kalowoozo ndowooza kansooke kalowoozo nga bwe badde arrangement entuufu kansooke kalowoozo. Akalowoozo ka leero njagala kaweereza abasajja n'abakazi abali mu gavumenti ya National Resistance Movement. Akalowoozo ka leero njagala kaweereza abasajja n'abakazi abali mu gavumenti y'abasibira mu bbwa eya National Resistance Movement nga nkajja mu ki. Akalowoozo ka leero ngenda kajja mu njogera egamba nti ewali omulema wali omugenge tebafunyizaawo ngalo ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo.
kana akaloozo njala kagenda eri abatasajja n'abakazi abali mu gavumenti ya Museveni nkajje mu lufumo olugamba nti wali omugenge tebavunyizawo ngalo. Lwaki tebafunyizaawo ngalo? Nti omugenge already abaanira ebizibu bye ng'omuntu, nti engalo zino yesanga ebigenge byazirya nga zifusiza bikuggu. Kati gwe bw'ojja n'omusanga n'omweriranya n'ofunye engalo, wattu yaba akimanya mumanya nti omukyokoza oba omuvuma, kyeva tugamba nti wali mugenge tebafunyizaawo ngalo. Si mpisa zaffe mu Buganda okusanyukira omuntu aba afudde. Yensonga lwaki tugamba nti mu Buganda omufu yenna tebamwogerwako bibi, ayogerwako birungi byereere, olw'ensonga ebisigadde byonna alina byogera Mukama Katonda yamutonda gwalina okusinkana obudde obwennyini. Naye empisa zigenda zikyuka olw'ensonga nti nammwe kennyini abali mu gavumenti muyitiridde nnyo okudaalira abantu nga mubogerera amafuukule, mumaze okubaavuwaza, mubaze okubatta, mubakola buli kimu olw'okuba mulina ensimbi empya n'enkadde esobola okubalabirira, okubaliisa, okusomesa abaana bammwe. Ne mwerabira abantu abali mu nsi abali mu kubonaabona basasula omusolo. Ne mujja ku TV ne mwogera amafuukule, ne mwewaana, ne muvuma, ne mujerega tunabakola ki? Kati n'omuntu yenna atalina ngeri gy'agenda kusanga kuba oluyi, atalina ngeri gy'agenda kusanga akuvunaane kuba ne kooti zammwe, buli muntu muwami munyigiriza avaayo okwogera. Kiba kitegeeza nti omuntu oyo naye aba alindidde olunaku luno ofuna ekizibu, naye ajjeyo okusanyuka kwe nga bwe obadde n'okusanyuka kwe ng'omuvuma, omujolonga, omulengezza, naye wajjirayo tulukalaze alage essanyu lye. Mu Buganda si mpisa yaffe okusanyukira abantu abafudde, wabula olw'enjega, effutwa, okulumya, okuwamba n'okutta abantu n'okujereegerera abantu abaavu mu Uganda n'abo abaagala enkyukakyuka kireetedde abantu okukyusa obulombolombo n'ennono okutandika okusekerera omuntu aba afudde. Kubanga muba ku TV mu Uganda mwefula nti Uganda yammwe era mwe temusobola kufa. Nti ffe bwe tufuna obuzibu mututwala ng'ebiyenje so nga ate bingi bisasula omusolo. Kati mu kalowoozo ka leero gwe wenna owa NRM ali ng'okola video kutiisatiisa abaana babasese ng'omuntu omukugu wa NRM afudde, nkugamba omala bya mbulago. Tegeeza bakama bammwe balekerawo okujerega, balekerawo okuvuma, balekerawo okulengeza n'okwogera gadibe nga lengembwa etundo omuzigo nga mwogere bannayuganda amafuukuule. Nabo babalinze olunaku lwe lufa boogere kye baagala kubanga lisanyu lye balina. So mulekerawo. Era bano abaana bagenda mu maaso nga basanyuka, bakuba embeekuulo, banywa bbiya, basika boogera amafuukuule nga mufudde kubanga mwe kennyini mwe mwakitandika nga mujerega abantu, mubakudaalira, mubawamba, mubatta, mwogera bubi, mulinga abagamba nti temugenda kufa oba mmwe muli mu nsi ndala nnyo so nga ate olunaku lugenda tutuuka nga naawe olina okufa. Yensonga lwaki nti ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo. Aba National Resistance Movement ne NRM yammwe mulekerawo okulengeza bannayuganda n'okubavuba. Teri muntu agenda kuddamu kubasekerera nga mufudde. Wabula okuwamba, okutta, okunyigirizibwa n'okujerega bye bivudde bannayuganda okukyuka mu mpisa. Okutandika okukozesa eddembe lyabwe ery'obuntu nabo okujaganya n'okuboogera amafuukule ng'omu ku mwafudde. Eryo ddembe lyabuntu lyabwe bange toyina ngeri gyonzadde mujjako. Kati gwawulira nti kikuluma nti omwana we afudde nga wa NRM abandi badde bakusaasa ne baseka. Jjukira ebigambo bannammwe bye boogera, bye mutwogerera, bye mwogerera bannayuganda b'omusolo kyekivaamu abantu bano okukozesa exercise right zaabwe okubasekerera n'okuba nti babakudaalira nga bwe mubakudaalidde. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati seruka amayu tebakwata kulirye akaaba. Muleke abantu exercising right zaabwe. Bwe munaategeera nti bemukola bikyamu okujerega n'okutulugunya bannayuganda era kijja kyuka. Bwe munaasigala nga mukikola era n'abaana n'abantu bagenda sigala bakola ekintu kyekimu. Ke kabadde akaloozo ka leero ako nkawunzise ngenze kukigula luki. Ekigwa lugi kya leero njala kiweereza abakyala. Gw'omwami ekigwa lugi kino kiyinza okukunyiizaamu. Ate nze siriwo okusanyusa buli muntu. Ekikosa video zino ne sizideriitingayo. Nzikola kubanga njagala zibeere mu byafaayo oba wendi oba siriiwo. Ziriggibwanga ne zibazanyirwa ne muwulira ebigwe byanvangamu. Kati akaloozo kaali ekigwa lugi kya leero ky'abakyala strictly. Omwami oyinza okiwulira ng'ekikunyigiriza naye njagadde nkikolera abakyala kubanga abakyala somehow somewhere banyigirizibwa mu butonde bwabwe, banyigirizibwa mu ndowooza bwe banyigirizibwa ne mu kikula kya banyigirizibwa ate teri agenda boogerera. Kati olwaliro ekigwa lugi kya leero ky'abakyala.
gw'omwami yenna musajja munnange bw'owulira nga nkuyingiridde mu bizinensi yo oba nawe nkukuttemu saagala onyiige njagala okitwale nti buli kintu kyonna kirina okwogerwako era either okikkiriza oba okireka wookirese naye nga ngenda kibagamba mukiwulye bulungi ekigulalo gikyaleero ky'abakyala. Ekigulalo gikyaleero ngenda kiweereza abakyala era nga abakyala bano abeekoledde emaali yaabwe. Bw'obanga omanyi nti omukyala olinawo ekintu kyo nga kikyo, ekigulalo gikyaleero nkikuweereza bulungi era njala kikukke bulungi nnyo okitegeere. Lwaki nkoze ekigulalo gikino? Njagala twawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula, ebintu biri byanjawulo. Njagala twawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula. Mu nsi muno mu butonde tuli bantu babiri banjawulo, omusajja bamutonda bulala n'omukazi bamutonda bulala. Mumpulira bulungi? Era n'endowooza zaawukana, n'embeera zaawukana. Naye tulina ekitugatta ekitufuula omwami n'omusajja kye bayita omukwano. Era omukwano gwe guvaamu abaana. Mumpulira bulungi nnyo? Naye abakyala basanga obuzibu nti singa omusajja gwe yagatta naye ekyama afa, omukyala ono abooluganda lw'omusajja bamutwala ng'ekitayina mugaso. Ebiseera bisinga bamugoba ne mulumbe, ebiseera bisinga tamukkiriza na kugabana ku byabugagga bya musajja kubanga teriyo amwogerera. Abako n'abooluganda basobola omusula ebbali olw'ebigendererwa byabwe ne bamuleka ttayo. N'abaana bamanyi obbago bwe babaleka ttayo. Kati kino njagadde nkikole nga kiri jeno eri abakazi mwenna ng'omanyi nti okola ensimbi zo. Njagala mwannyinaze osooka oyawule kye bayita laavu, kye tuyita omukwano, okiteeka ebbali. Deni oyawule ensimbi zo ez'entuyo z'okola. Kino kigenda eri abakazi abakola. Oyawule ensimbi zo ez'entuyo z'okola eziri personal ku laavu yammwe oba ku marriage yammwe. Lwaki? Abakyala bangi nnyo mugezezzaako nnyo okuzimba abasajja ne mu investinga ssente mu family business, mu family properties. Naye watuuka obuzibu nga mwagala kwawukana laavu eweddewo. Abakyala basinga obungi muviiramu awo olw'okuba tewaliwo likoderaga nti wateekamu ssente. Olw'okuba tewaliwo likoderaga nti wateekamu ssente. Omusajja nabo bakufuddeko era basooka kujjamu ggwe ne bakuzza ebbali, family neetakinga over naye ng'ate wateekamu ssente. Kati ngenda kugamba bw'oba okwanibwa omusajja ng'olinamu akawugu gw'omukyala, making sure nti oyawula laavu ne ssente ze ez'ekikazi z'okolamu ebintu byo. Properties zo zibeere zizo nga ziri mmanyago. Ompulira bulungi nnyo, yawula properties zo nga ziri mannya gago. Bw'oba oyagadde okusharinga family properties ng'okwata sero ze sharing ku family properties, at least nkolere ekintu kimu. Funa munnamateeka oba omuntu gumwesika mu family, mutuule gwe n'omwami wo n'abaana bo n'abantu ab'okumpi mudini. Mukole endagaano tusazeewo okukola joint business oba joint properties. Nze n'one mwami wange n'abantu bange bano, nze ntaddemu ssente bwe ziti nga buli ssente gy'oteeka mugiteeka mu ndagaano, so that nti wabawo omufunyi okwawukana ofuna share yo nga bwe wagiteekamu. Oba omusajja afudde, abafamile tebeekubya mizimu okugoba mbu simanyi ebintu bya musajja. Nedda. Lwaki bw'obanga tosobola kukola kiri kye nkugambye ekyokukola parallel properties ne business nga zizo, lwaki wabeewo endagaano eraga ssente ze wainvestingamu in case omusajja afudde oba mwawukana obenga osigaza ebintu byo ng'olina libate. Abakyala musanze ebizibu bingi nnyo nga babba mu bafudde obanga laavu eweddewo. Laavu okuggwawo kya buntu. Nabagamba ekintu kimu nti you own nothing, you lose nothing. Tolina kintu kikyo kya lubeerera ate nga tolina kyofiirwa. Ekiseera kituuka ng'ekintu ky'obadde okosa kirina okuvaako. Ekiseera kituuka nga ggwe kennyini ng'omuntu ng'olina okwawukana n'omuntu bw'oyagala oba toyagala, kubanga tuli bantu bakozesa mu mpya ez'enjawulo. Laavu etuuka neggwaawo. Laavu eggwaawo etya? Buli muntu alina akazi oba empisa ze z'otamanyi wadde muwangadde naye, ng'oyagala okutegeera nti omuntu alina empisa z'otamanyi nti muwangadde naye, either mukwatire mu bwenzi oba yakwatire mu bwenzi, ogenda kulaba true characters ne true futures z'omuntu gw'obadde ogamba nti husband oba wife wo, ojja tegeera ki ky'ategeeza era ojjaga wow, ono ng'ambadde simanyi nti he can behave like this or he can act like this.
lwojjo otegera karakita z'omuntu oyo kati njala kuga muganda wange mwannyinaze mutandika okuzuukuka mwekolera ebintu byammwe parallel business bw'oba osaza okukola nga tebiri joint wabeewo endagaano eziraga nti nze nateekamu ssente bwe ziti era omusajja nabo bafudde kabeere mwanawo kabeere mwana muganda wa muntu wa famire oba mukwano gy'abaganda ba famire baleme kutawaanya olw'ensonga abasajja ebafa abooluganda abako n'ab'emikwano saako n'abaana beefuulira abakyala ne bakulaga nti you are nothing and nothing going to get so njala kuga muganda wange ali mwannyinaze kino kiwulirize oba oyagala kitwala oba toyagala kitegerekeewaawo mwawule laavu yammwe gye musinda n'ebintu byamwe mukoledde ebintu bibiri byanjawulo laavu eggwawo wabula properties osigala nazo ezo zotaddemu ssente zo osigala nazo mulekeraawo feelings ennyingi zibaleetedde ebizibu feelings abakyala zibaleetedde ebizibu the same okubaami feelings zibaleetedde ebizibu mwekontrolinge kyekibadde ekigwero gikyaleero ayagala kiwulirize atayagala kirekeewaawo naye nga nkimanyi nti ojja kifunamu amakulu at the end of the day ekigwero gikiwedde era njala tandika video obutongole obwaleero Yesu Kristo ndowooza katandikirewo ne security alert eno egendewo Mr. President tusimbule video. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Wooly nsabye okutegeeza ebintu bino biwuliza mu security alert ya leero Sunday. Nganze bwendi naddibanga nsaba nkulume kutunkutegeeze Mr. President nti nga bwenze nkulabula enfundi zisinga ku bukulembeze bw'ekibiina n'abaki abakirimu n'abo abakyawukanamu. Mr. President nsaba okutegeeza nti tugenda mu kaseera ak'akazigizigi ak'okusuula ebibiina nawe kennyini okulima empindi ku mabega. Mu nkola yatakulekera nawe takulekera. Mr. President njala okutegeeza okusinziira ku source zange nti Mpugamaana ne banne nga bakyali mu national platform baali bakola da structure zaabwe. Era Mpuga yalina omukono munene nnyo mu kulonda ba registrars okwetoola eggwanga lyonna nkiddamu. Mpugamaana ne banne balina omukono munene nnyo mu kulonda ba registrars ab'ekibiina. Ba registrars abo bakyaliwo naye njagatte okutegeeza ky'otamu security alert ba register bali mu kukolera ddala emirimu gya Mpuga gy'otamanyi ensogola ki Mpuga yeewana nti very soon I will unveil era ajja kulonda abantu muki mu bifo byonna ebyenjawulo n'abalala bajja okulondebwa baffe nga tetumanyi nti baffe kumbi ba Mpugamaana. Mr. President nsabye kutegeeze nti nga nabo gisimufungize mu mwezi guno ogw'omukaaga nsaba okolera eshafu mu ba registrars bonna mu Uganda nkusaba okolera eshafu mu ba registrars bonna ba national platform across the country to save our party. Mr. President nsabye nkutegeeze nti Mpuga ne banne basigaza emiranda mu kibiina era nsabye nkutegeeze nti ba registra bonna abalondebwa nga Mpuga akyaliwo lukola lishafu ng'obudde bukyali olonde ba registra bapya n'ebintu byonna byali bamaze okukola byonna oddemu obiscreening obiyitemu ogenda sangamu ebituli ebya DP Block ebya NRM ebya FDC byonna nga mwebiri nga yadde byasimbiddwawo dda nga balinze bulinzi firimbi kutandika. So Mr. President kutegeeza nti kola lishafu mu ba registrars bonna across the country nga tetunnatuuka mwezi gwa musanvu. Bwe kiraba kiganye ebinaavaayo ebyange mbyogera kate ng'omusiza Abule Siyani yo security alert ssebe y'olwaleero era nfundikidde. Akatambi katandise era ntandise bwe nti tugenda kubeera n'ebitundu bibiri. Tugenda kubeera n'ekitundu eky'emmengo mbimbuli mbulange kyentandika oluvannyuma tugende ku general information ya politics. Katutandikire emmengo. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka wonna waali abamwetoolodde namwe abamuli okumpi. Ssaabasajja Kabaka kansubire munnange nti enkuyege kyakubira enduulu era ensonga ozirabanga bwe zitambula. Ensi etambula matankane ng'empale ya Museveni ewamba eggwanga. Era buli muntu yeewuunya twali ku ki oba jjajjaffe baali ku ki ng'abasajja bano batamanya ngamba batwala eggwanga lyaffe. Nazzikuno Obuganda bwabanga bwa nkizo nnyo mu kwogera ku nsonga ezitebenkeza eggwanga saako n'oddikulaakulanya. Wawula batusimba enkwezenge enseekeze zajja mu Buganda okumaamiramu ng'ensekere anti ensekere Abaganda tugamba nti ekiwalaata kya ssensekere ye ng'ombe eriwo essaawa zino. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera mu nkola eya Sserwajja okwota
wattu akusinza entannama Ssaabasajja Kabaka ansaba okukulopera akayanja kajjajjaawo oba akayanja kabajjajja ba akayanja kajjajjaawo Mwanga ak'Emmengo ke tuyita Kabaka akayanja ka Mwanga akayanja kano wetwogerera okusinziira ku information gyenfunye k'ebitundu 7 ku buli 100 akayanja kano kasingiddwa oba kalizingiddwa eri Pastor Robert Kayanja wa Miracle Center ngwa kakoleko development wasanya kaulu Charles Peter Mayiga n'abasajja bafutubadde Mmengo ekintu kino bakikoze era mojja kirabanga batandise okuzimba ebizimbe bigali gwoleka nga bifubutukira ddala eri nga bijjira ddala Kayanja ako Ssaabasajja Kabaka ansabye okukulopera nkutegeeze nti akayanja kajjajjaawo Mwanga ak'Emmengo wasanya kaulu Charles Peter Mayiga n'abasajja bafutubadde Mmengo akayanja kano bakalizinze era nkulopera nti empapula zonna n'ebyapa bikwata kayanja ako n'ettaka lyako erikootolodde nabyo ddamu obiyite byonna nga bwe byali mu bujjuvu n'olwale biyimiridde munnange ojja kwewunya ekigenda mu maaso ng'akayanja kabajjajjaabo n'ettaka lyonna lyatundibwa nga balitunda abasajja bafutubadde Mmengo kankaddemu Ssaabasajja Kabaka ansaba okukulopera akayanja kabajjajjaabo ak'Emmengo oba ke tuyita Kabaka azireka akayanja ka Kabaka kateereddwa katale ne kalizingibwa nga Ssalonga Mulengejja akayanja kano yakalizinze eri Pastor Kayanja yennyini bagenda kukulaakulana era bigenda mu maaso ojja biwulira ebyange mbyogera kate ng'agula omusezi agula essira nti ngenda kulira ku bantu bange era asaba okukulopera tumya abasajja bonna batudde mu Buganda Land Board bakuleetera ekyapa ekyakayanja ka Mwanga Emmengo kyonna ekikadde kyali kiyita otumeyo abantu batandika okunoonyereza ku kyapa ekyo kituddewa kikoma luddawa era ojja kwekanga ng'akayanja konna ndowooza kasigaddeko ebitundu 4 ku buli 100 enkaaga ma neya ne a mie oba mia kati wonna woli Ssaabasajja Kabaka nsabye okukulopera nti kakayanja kabajjajja baake Emmengo kandibanga esaazi n'otwogerera kagenze nengera Ssalonga Mulengejja yabirimu byonna awo tuvuddewo era bwentyo osaba okukulopera Ssaabasajja Kabaka era olubiri lwa jjajjawo lwa Mwanga Emmengo nalwo wetwogerera luyiika buli kaseera kiyinzika okuba nti nawe lukooye naye ng'ate abasajja bano buli mwaka bakuŋŋaanya ensimbi empya n'enkadde ezandibadde zizzaawo ebintu byonna ebya Buganda okubiteeka ku mutindo bibe nga bireeta ensimbi ez'abalambuzi wabula buli ayita ku lubiri luno yeewuunya nti Obuganda bukyaliwo abakulembeze Emmengo bakyaliwo nti era Ssaabasajja Kabaka waali Ssaabasajja Kabaka mpuliza bulungi nnyo abasajja Abaganda abatali Baganda beewuunya nti obukulembeze bw'Emmengo gye buli nnyinimu mwali oba lwayaba olw'ensonga nti abantu beokwasa okukulamulirako wattu emirimu bagikolagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo Ssaabasajja kankusaba lw'onooba oyisuubya olulu lw'ebigere naawe kennyini otambuleko nga weetoola olubiri olwo ojja ssanga nga lwabibomboola terukyategeerekeka olw'ensonga nti bwe tumala obbalabisa bajja ne bazimbako ebitundu bwe bamala ne bagenda nga bakoze gadde bengali era wayitawo ebbanga akaseera mpawo kaaga olubiri ne luddamu ne luyiika n'olw'ensonga eyo nkuwabira okutegeeza nti n'olubiri lwennyini olwa Ssekabaka Mwanga Emmengo nalwo luli mu nsuubo olw'ensonga nti abatamanya ŋŋamba Emmengo beesuliddeyo ogwa Naggamba era mu kkowe erimu Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera n'okukuluma kkutu n'okutegeeza Abaganda mwenna ensinga bweri si bweri mugira abulala naffe tugira abulala Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera nti omusajja gwe watuma ddamula ogikuddiza n'agitubbalako n'agiremera omwami ono Ssalonga Mulengejja Wassaanya akyagenda mu maaso okwetoola ensi yonna ng'akozesa yafesi ye n'obuyinza bwonna bw'alina obw'ekifuulannenge okwefuula eggala essajja ng'akola okusalawo nga gwe sigga omulagidde Ssaabasajja Kabaka ansaba okutegeeza ebiwandiiko bingi ebiri mu mannyago ebikozesebwa essaawa zino nga bigaba obuyinza eri abantu mu Buganda mwennyini ne mu masaza ag'enjawulo ge wasiima okuteekayo obukulembeze
nga nabo biwandiiko nti gwe kennyini guwa bisayinizo n'ebibawa obuyinza. Ekintu kino Mayiga akikoledde ebbanga era ndi wano bategeeza mwenna Abaganda abasinga obungi njagala mutegeere. Ebigambo bino mbyogera era sibijjaayo bisigalayo. Nsaba okukolopera Ssaabasajja Kabaka nti okuva Lwowakyalake wa Kasujja emyaka gigenda kuwera 5 nga serabidde nti ebiwandiiko ebituufu biwasembayo okuwandiika bikola ebitundu 10 ku buli 100, ebitundu 9 byonna bisigadde abasajja b'Emmengo babifoojinga ne bateekako emikono gyo ne babiteeka ebaagala ebira bijjade ku mitimbagano nti osiimye n'obubaka bwe buti so nga ate obubaka obwa Wakifuulannenge bwa Mayiga. Bino byolekeddwa nnyo mu kugulawo bizinesi za Mayiga. Bino byolekeddwa nnyo mu biwandiiko oba obubaka bw'otera okuweereza ku mikutu egy'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo oba baagaliza amazaalibwa oba amazuukira oba mukolo gwonna oba Idi. Ng'empapula zonna zino njingirire saako obuyinza obugabibwa abantu nga babawa ebintu nga bagamba Ssaabasajja Kabaka yasiimye. Ebintu bino byonna bikyamu babikola okukola ki? Okusiiga ettoome. Ndi wano tegeeza mwenna Abaganda abaawe obuyinza nti Ssaabasajja Kabaka asiimye, ekyo kikyamu. Ndi wano tegeeza mwenna Abaganda obubaka bwonna obadde buwandiikibwa ku mitimba nga Ssaabasajja Kabaka asiimye oba obubaka bukyamu si bubwe. Wabula ndi wano kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka mmutegeeze nti ekijja omanyi wattu kinyaga bitono. Bw'onooleka Abanyarwanda bano abafutubadde Emmengo ogenda nga bawandiika ebiwandiiko bino mu mannya go bajja tuuka okutunda Obuganda basayininge nti gw'osiimye batunda Obuganda. Kijja kuba kizibu nnyo n'Omuganda eyakayiga okwogera okuwakanya ebiwandiiko ebyo nti si gwe biwandiise. Nkiddemu Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera mu nkola y'Abanyarwanda bano etaswala bawandiika ebiwandiiko ne biraga nti gwe biwandiise era ne basiimira Obuganda nti gwe osiimye, ne batunda amataka nti gwe otunze, ne bagaba obukulembeze nti gwe osiimye n'obugaba. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera nti olunaku lugenda kukya lumu nga ebimu ku byafaayo by'Obuganda bisigaddewo amataka gatundiddwa nga galiko omukono gwo nti gwe otunze. Kijja kuba kizibu nnyo okutegeeza Obuganda nti si gwe watunze era olivaayo oti ogambe ebikoleddwa byonna mbiwakanya, oliyimirirawo ogamba Baganda nti ebikoleddwa byonna sibirinaako mayitire. Ng'abasajja bano bakozesa amannya go, bakozesa yafeesi yo okuyisawo empapula bikiro kitwala omunaku okweremeza mu buyinza Emmengo nga batunda balonda okukola ebintu ng'ebyo. Kati akayanja ka Kabaka kaako tukyanoonyereza ebituufu n'eriizi bwe yabadde era bajja kuga nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye awa endagaano y'obupangisa Kabaka kayanja kabajjajja baake Emmengo ng'awa era bajja muyita musajja wa Kabaka Kayanja yamuwadde endagaano. Singa kinaafuluma mu public domain oba mu lukale lw'abantu, Ssaabasajja Kabaka ogenda gamba otyo omuwandiisi w'enkalakkalira nti bino saabitegedde. Singa olubiri essaawa zino luvayo ne baga nti kati balutemyemu gwe baali basuubira, Ssaabasajja Kabaka olikozesa otyo omuntu aveeyo agambe nti ebintu bikoleddwa si bituufu. Essaawa zino kiri Masiro Kasubi okimanyiko bulungi. Kiryogera kitya nti ate kati bino sibitegedde bulungi byakoleddwa kubanga bano abantu beewadde eddembe ng'embwa eyagala akabalaza akasiimuule. Teri mbwa eyagala kubeera akabalaza akakyafu, embwa zibeera akabalaza akasiimuule. Bakozesa ekintu ekyo okusiiga ettoome n'okunafuya olw'ensonga nti wabwekweka tokyagala balaba buli kimu wakibalekera bavulunge nga bwe baagala. N'olw'ensonga Ssaabasajja Kabaka nsobodde okukulopera ensonga ezo ozitegeere bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso mu nkola eyo. Nyongera okujjukiza Abaganda nti abamanyi byafaayo bulungi nnyo mujjukira nti Ssaabasajja Kabaka okuwaŋŋanguka ne kitaawe okukomekerera nga bali Bungereza era kituuka okuba nti ne Ssekabaka Muteesa akisa omukono mu ngabo e Bungereza. Bino byonna bikolobero bya Kawenkene Obote ng'ayambibwako Yoseri Nnyando Tibabulwa olwalira futubadde ku Buganda. Ssaabasajja Kabaka mu kujja okwegatta ku lutalo lw'okujjoba abasajja bali yakola endagaano ez'okuzzwa ebintu bya Buganda saako n'okuleeta eddembe mu Uganda buli muntu yeyagalira mu Buganda ne mu Buganda. Wabula Nnyando Yosoferi endagaano zino azitunda kyamulinga essalambwa ery'ensenke. Ndi wano tegeeza Abaganda bonna
muyinza okuba ebigambo bino temwagala biwuliriza naye mbasaba mumpulirizeeko olwaleero wonna wonna oba oli. Abaganda tugamba nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina, nsaba mumpulirizeeko olwaleero. Oyinza okuba toyagala kuwuliriza musajja ono ayogera naye nkusaba mumpulirizeeko olwaleero. Abaganda tugamba nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'okyenkebula agaliba enjole. Abansinga emyaka ensonga zino muzimanyiiko naye ekizibu ky'Abaganda abamu bwe musirika ate mwetugga nnyo ne musirika nga mumanyi ate ng'okusirika tekuna kye kiguza olw'ensonga bw'osirika tebategeera kikyotegeeza baga nti omuzizi azimbya ttwe. Bw'osirika notabaako kyoyogera baga nti omuzizi azimbya ttwe. Kati mu nkola y'omuzizi azimbya ttwe Abaganda batasobodde kutegeera Museveni enkola ye yeno wano wammanga. Yoseri Nywande tebahabulwa ne banne abeefuula Abaganda n'Abaganda mannya balimbalimba Ssaabasajja Kabaka mu biseera eby'okuyaggayagga ng'ebiriwo olwaleero. Watu ne bamukola e Bungereza n'ajja mu ndagaano empandiike ng'alina okufuna obuyinza n'ebintu by'okuddisibwa n'okusolooza emisolo bintu bye. Wabula Nnyandi Yosoferi nga bw'atatuukiriza ndagaano ye ennaku zino tulina kyamulinga Sarambwa yansenke era n'essaawa zino okulaba ku Ssaabasajja Kabaka amulaba ng'omulabe we n'omubuuza yafuuka ddi omulabe we kubanga bo balina enteekateeka namutaayika Abaganda gye mutamanya. Ndi wano bategeeza nti Museveni mu DNA ye oba endagabutonde ye teyeetonda. Bw'aba ayogedde ekintu si kyaba ategeeza, ayogera opposite. Bw'aba ayogedde ekintu si kyaba ategeeza, aba ategeeza kirala. N'akatambi ke mwalabye nga bayimiridde busimbaalaala nga bagamba nti beetondedde Abaganda so si Buganda. Nkiddamu njagala mbere mulambulukufu Museveni yagambye yeetondedde Abaganda so si Buganda. Abaganda be bantu abasangibwa mu Buganda. Obuganda oba Buganda be bantu abawangaalira era bakola obwakabaka bwa Buganda. Wabula Abaganda ng'Abaganda banjawulo ku Buganda wamu kitegedde bulungi nnyo. Kubanga bw'oyogera Obuganda oba oyogedde kuli muntu yenna asiisira awangaalira mu Buganda ng'akulembeza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bwe Buganda. Wabula Abaganda be Baganda abantu Abaganda ab'eggwanga ly'Abaganda bintu bibiri bya njawulo. Oyagala okitegeera nkikuzannyire. Omanyi mwe muli obutambi ono temusobola kwawula. Njagala nkikuzannyire okitegeere bulungi nnyo. Uliriza bulungi nnyo. As the top leaders of the movement, we humbly take responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. The people of Buganda, abantu ba Buganda, so Buganda. Ebintu biri bya njawulo. The people of Buganda, abantu ba Buganda, so Buganda. Ompulira bulungi nnyo. Kanka kuddiremu wano wenjagala oteeke nnyo essira weetegereze. Repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. The people of Buganda. Kati bw'abategeeza nti abantu abasangibwa mu Buganda teyeetondedde Buganda. Era abantu bo baaganye. The people of Buganda baaganye. Abantu abasangibwa mu Buganda baaganye. Oyagala funa enjawulo wakati w'abantu
w'Abaganda n'Obuganda. Obuganda obwakabaka bw'Obuganda kye kitikkiro ky'obukulembeze ow'Abaganda bonna. Wabula the people of Buganda, abantu bonna abawangaalya mu Buganda, kubanga Buganda abakola Buganda be bantu abasanga mu Buganda, clusters Obuganda. Obuganda clusters Obuganda bw'abantu abasangibwa mu Buganda. Ompulidde bulungi nnyo? Kati yo omwami bwe badde yeetonda teyeetondedde bwakabaka wabula yeetondedde abantu ab'omu Buganda. Buganda ebiramu Baganda bokka. Buganda ebiramu Abasoga, Abanyoro, Abatoolo, Abakyoli, bonna babeeramu. Mwe basula, mwe bakolera, mwe bapangisa, mwe bazika, mwe bakola ki. Nze mutegedde enjawulo eyo. Okitegedde bulungi. Kati singa yeetondera Obuganda, awo kyabadde kigenda ku administrative. Era ffe ng'aba abantu b'omu Buganda n'Abaganda twagaanye. Kubanga ezo endagaano ezitaliiko bikolwa si kwetonda. Museveni teyeetondangako. Ompulira bulungi nnyo? Museveni teyeetondangako. Lwaki teyeetondangako? Ssaabasajja Kabaka ansaba okukuloopera abakulembeze abali emmenge saazi n'abafutubadde tebalowooza ku Buganda, wabula balowooza ku bintu obuntu ebibagasa bo ng'abantu, wabula tebalowooza ku bintu ebiruma Abaganda n'abantu b'omu Buganda. Abantu abattibwa mu Buganda si Baganda bokka. Abantu abawambibwa mu Buganda si Baganda bokka. Abantu abagobebwa ku mataka si Baganda bokka. Wabula wonna abantu abasangibwa mu Buganda. Ompulira bulungi nnyo? Kubanga Museveni n'Obote tebavangayo kwetondera bwakabaka bwa Buganda mu kusaanya Bwakabaka n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa n'okutuuka omukisa omukono mu Ngabo Bungereza nakati ebikolebwa tebasobola kwetonda kubanga bakimanyi tebasobola kwetondera buki. Kati gwe Mayiga, Mpuuga ne Kitooke temuyina lukusa luvaayo kwogera nti mwe mukkiriza okwetonda kwa Museveni nga bwe yali akkiriza jjo okwetonda n'ebikolwa byekko. Mwe mwavudde mu mwogezi wammwe Kitooke ye n'agamba nti akkiriza era balina akamwenyumwenyu mu kwetonda kwa Museveni. Mu Buganda tetuba na kamwenyumwenyu ng'omuntu yakuzaako ekikolobero. Era mwawulidde omwe mwe yadde ng'alambula ensonga ng'afundikaga nti at least mu kwetonda yandibadde akkiriza nti ebintu bimu agenda bizza. Mufa ku bintu so si ku bantu. Mufa ku bintu so si bantu. Abantu bagobebwa ku mataka, abantu battibwa, abantu bali mu kuwambibwa, mwe mufa ku bintu. Ebintu ebyaba individual so si ebintu ebiyamba abantu b'omu Buganda oba Baganda bonna. Nkikuddemu video njikuzanyira ogiwulire. Kankutwale ku mwogezi wa Buganda. Yali ludda wono Kitooke Maana. Kitooke Maana, where are you? Ulira bulungi nnyo. Obwakabaka bwa Buganda bwaniriza okwetonda omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kwe yakoze. Oyo musomi wa NTV obwakabaka bwa Museveni bwe yabadde ayogera yayogeddeko nti obwakabaka bwa Buganda kansoke nkuzeeyo. Wulira bulungi nnyo. As the top leaders of the movement, we humbly have responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. The people of Buganda. The people of what? Of Buganda.
so si Buganda Kingdom. Kati gweno NTV najja nakugamba Obwakabaka bwa Buganda bwanirizzaawo okwetonda omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta. Mu statement ya Nywande yosede owuliddemu ng'ayogera obwakabaka bwa Buganda oba yagedde nti abantu bali mu Buganda. Owuliddemu nti ayogera ku bwakabaka bwa Buganda obukulembeze Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwere Mutebi II. Tugenze mu maaso. Museveni kwe yakoze naddala eri abantu ba Buganda olwa byonna bye bayiseemu mu myaka ana gavumenti ya NRM gye yakamala mu buyinza. Kyokka bano bagamba nti okwetonda kuno kubulako ebikula naddala okuzza ebintu bya Buganda byezzeebanja okuva mu gavumenti eya wakati olwo kulyoke kutwalibwenga okw'ensonga. Omusasi waffe abirondodde. Ng'ayogerera mu lukiiko lwa Buganda olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka guno, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavumirira ebikolwa eby'ekko ebituusibwa ku baana ba Buganda naddala abavaayo okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi. Ono abaana ba Buganda abavaayo okwogera ensonga tebannayogera ku Mulangira oba Omumbejja. Do you copy that? Mu statement ya Munnamawulire owuliramu ekigambo okutulugunya Omulangira oba Omumbejja kubanga administrative structure ya Buganda ekulembera Ssaabasajja Kabaka ku ntikko. Bwe bawamba omusoka bawamba omuntu yenna asangibwa mu Buganda. Tebawamba minisita wa Buganda, tebawamba Lulangira, bawamba bantu bali mu Buganda. Do you copy that? Tugenda mu maaso. Kolayo muzzukulu wa Muteesaasira Edward Ssebuufu atera okuteetera n'ekibiina kinnoopu era nga ye mukumi wa Robert Kyagulanyi ow'oku Lusegere eyakwatibwa n'atulugunyizibwa kyokka abaali bamuliisa akakanja ne bagattako n'okwewaana nga bwe baali bamuyigiriza olulimi Olunyankole. General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Edi Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu. Kati ku Sande ya Sabbiiti eno oluvannyuma lw'okubukala enjiri y'okusonyiwagana n'okwenenya eyabadde ebuulirirwa ku kisaawe e Kololo mu lukuŋŋaana olwategekeddwa mu Walaawe Patience Lwagwogo, omukulembeze w'eggwanga ng'ali wamu ne mukyala we Janet Kataaha Museveni bayimiridde Katuuti ne basoma ekiwandiiko nga beetondera eggwanga naddala olw'ebikolobero bye batuusizza ku ggwanga naddala abantu ba Buganda. Oyo n'atereza naddala abantu ba Buganda. Naddala abantu ba Buganda. Tugenze mu maaso. And ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. Okwetonda kuno kwalese bangi nga beewuunya omukulu gye yajja obuvumu obukkakkana ne yeenenya olw'ebikolobero gavumenti ebyetuusizza ku bantu naddala aba Buganda ekyaleetawo n'abamu okulowooza nti waliwo akakuku akatasonyiika wakati w'enjuyi zombi. Kati olwaleero tuwayizzaamu n'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Ekitooke ku kwetonda kwa Pulezidenti kye kutegeeza eri Obuganda. Mawulire galeetawo akamwenyumwenyu eri Obuganda. Mu Buganda okwetonda kw'omuntu tekuleetawo kamwenyumwenyu nga tamaze kuliwa gunsinza aliwa bitono. Mu Buganda okwetonda tekuleeta kamwenyumwenyu nga toyogedde nti gunsinza aliwa bitono nga ne byoyonoonyo obyogedde ne byogenda okulwa obyogedde. Kati gwe Kitooke maana awo Zambu kwaleseewo akamwenyumwenyu ku matama gw'Abaganda olaba basanyufu. Mukama wo Ssaabasajja Kabaka omanyi gy'ali. Omanye bimupulaaningibwa nga bakuteekawo mu ofiisi yo Mayiga yakuteeka mu ofiisi byamupulaaningira obumanyi. Bireetawo akamu Kitooke. Kansoke nkubuuze kansoke nteeke n'essimu wansi. Bwe muyomba ne mulirwa ne mufuna olutalo lw'amaanyi fa omwange obanga mulirwa n'awakozeko ebikolwa bwe batuuza mu miitingi y'ekyalo oba kabere muganda wo waliwo ajja asinisa amannyo mbabayise mu miitingi yakwe waliwo ajja asinisa amannyo mbadde nga nti buli muntu amala kwogera akaffekki buli omu ne yeemala eggoga olinaga nti mune omusango nsinze
era gunsingidde ddala ngenda kukola ABCD. Ne babuuza go bazzaako ebikolobero okwetonda kwona okukkiriza nti nkukkiriza. Ne bagamba abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika mwesike mu ngalo. Kitoko osabira luddawa mu kereziya mu kanisa waliwo akanyombero bagamba buli omu ayagalize munne emirembe. Era teri muntu agenda kwagaliza mirembe ng'asibye feesi okujonga musajja bamutemu. Kati Kitoko oluganda walusomera luddawa musajja gwe. Wasomera tubanga nawe oli Kitooke maana. Please mutuleke mukko. Bwe mbate mumanyi kwogera luganda na dunnyonnyola nga bulina okuba. Kati nkuwaddeko okunnyonnyoka okutono nnyo kwennyinza okutegeeza. Nti kembenga muri ba Luganda musowaganye teri ajasi ni kabinyo. Basoka batuza buli omuntu ayogera ebigambo bye. Gwe gusinziraga gonsinze ndi wabitono nakola ABCD muganda ange nsaba osonyiwe. Ne babuuza go basobye owayo kiriza okunoka muganda otunkukiriza. Ne bagamba mwego mu kifomo kwate mu ngalo. Awo akamwenyu mwenyu we kagira. Kitooke maana wana akamwenyu mwenyu kagira luddawa. Kitooke maana wana akamwenyu mwenyu kagira luddawa. Sebanjinga bewuunya omukulu gye yajja obuvumu obukkakana ne yeenenya olw'ebikolobero gavumenti ebyetuusiza ku bantu naddala aba Buganda ekyaleetawo n'abamu okulowooza nti waliwo akakuku akatasonyiika wakati w'enjuyi zombi. Kati olwaleero tuwayizzaamu n'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ku kwetonda kwa Pulezidenti kye kutegeeza eri Obuganda. Amawulire galeetawo akamwenyumwenyu eri Obuganda bwetulaba ensonga ng'ezo kitegeeza nti omukulembeze w'eggwanga obubaka bumutuukako nti waliwo ebitaligenda bulungi. Ono agamba nti newankubadde okwetonda mpaawo akuwakanya naye kugwana kugireko ebikolwa agamba ng'ekya gavumenti okusasula ensimbi Buganda zezzeebanja nga kwogase n'okugonjoola ekibbattaka ekifuuse baana baliwo mu bantu ba Kabaka. Ebizimbe byaffe amabanja ge tubanja bikolerwamu gavumenti bbanga lyonna n'obeera oli mupangisa n'omala emyaka n'ebisi. So Kitooke maana your focus is materialistic. Your focus on Museveni's apology is materialistic. On behalf of individuals in Mengo, not on behalf of all Baganda. Ekyenjawulo ekiri wakati w'Omuganda ategeera nammwe abategeera Musa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yavaayo n'avumirwa ebikolwa by'okutta abantu b'omu Buganda era n'abagamba mubuulire ensi abantu abattibwa famire zaabwe bwe yava osiwava ekirwadde nakale kyagala omutta. Mmwe mutunuulidde nnyo ebintu ebyenfuna kubanga mu apology mwafuniddewo omukisa ogufuna ebintu byemwagala nga mmwe abantu bali mu administration temutunudde ekifaananyi kinene ky'Abaganda. Wano Buganda ani asinze okugoba abantu ku mataka? Buganda Land Board. Under the influence of Museveni. Kukyokutwala ettaka n'ogoba abantu ku mataka ga Buganda oba mu Uganda wadde Museveni mubisi mwagala ekigoba abantu ku ttaka n'ekitwala ettaka lya Buganda kiyaawo Mengo bwe Kitooke maana ne Mayiga mukitegedde bulungi nnyo. Buli bagobye Muganda yenna kutta kuba tali Muganda mu Buganda bagenda okugjayo erisiiti z'obusuulu ng'ettaka lya Buganda Land Board nga tebuvaayo ekyogerako. Bagobye abantu e Kasokoso, bagobye abantu wano Rusanja, bagobye abantu eri gye bayiyo Kasasiro gye yayiika ng'amataka ga Buganda temusobola kuva okukola the statement kubanga mukolera Salimo Salina Museveni. So mwefaako mwekka ba administrators temufa ku Baganda abantu bali mu Buganda. Yensobola kyo nti kireeta akamwenyu kuba mwafunye opportunity okusaba. Lwaki musaba? The issue is Buganda terina weesobola kuyimirira kusaba ebintu ebyayo byeyakolerera nti ebisaba kusaba no. Museveni bwe yagenda mu kirana okulwana yali alina kikyalwanira mu Uganda era ali abanjani. Bwe Kitooke maana n'empuga Museveni mu kirana bwe yali agenda okulwana olutalo yali abanja ki Uganda ne bannayuganda ali abanja ki. Fabalina ebintu ebiri feasible, tangible assets and records wezili lwaki eva tusaba baguyira basirwajja okwota mutu basaba properties zaffe ettaka ne sente. Can't you fight and bring back what belongs to you? You've got an opportunity that the grandson of Buganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is the one in control
to take over power mumulwanyisa ani agenda obawo yitube for good 40 years Museveni yaganda okutukiriza endagaano zeneza Buganda zibakola bwe mugamba mbu abaddiza ebintu asobola biba kubanga akimanyi nti ako kanyebwa ke kabeera kaawo emyaka ana mubanja ki mufunye omukisa muzzukulu wa Buganda alina amaanyi ngali wiringi okuzza ebintu bya Buganda ate mumulwana mukozesa CBS enkwezenge Nyarwanda ziri emmengo zirwanyisa omwana wa Buganda kyokka mufukabira Museveni babaddiza ebyamwe yabijjawa ebintu bya mumina bya Buganda mu kimwe bya Buganda Museveni yali abanja ki Uganda ogenda munsi mumulina ebyamwe bibina okulwana biri tangible. These are tangible assets mu records weziri ngate musobola gamante katufutubale tulwane tuze ebintu byaffe mubeerawo bannanga ate kati mugenda tuwadde ebintu byaffe byaffe temusobola kugamba nti we stand. Enough is enough. Kiki ekyatwala Ssaabasajja Kabaka mu nsiko tekwali kuzza Buganda kuzza bintu bya Buganda byakomawo agenda bituwa mukano kaffe akapoloje kubanga temwagala kutegeera mu bakitooke maana bampoga maana ne bamayiga maana mu abali emmenge temwagala kutegeera nsonga zino. Omuzukulu wa Buganda muzukulu wa Kayiira Jule yalina amaanyi atudde asobola n'okufuna akafansonyi nazze ebintu bya Buganda go mulwana Omunyarwanda Ssebaggya Okoota atalina de address mu Uganda gwe mufukamira mwagala baddize byammwe ebyamwe bye baddize. Lwaki bakuba kesi mogenda ku poliisi? Kitooke lwaki bakuba kesi mogenda ku poliisi? Lwaki bakuba kesi ogenda ku poliisi? Lwaki ogenda mu kooti? Lwaki musooka kufunya bikonde? Ne mwekuba n'olwokozza ekikyo. Lwaki mulowooza temugenda kusaba omusajja amaze emyaka ana mbuyinza nga tabawadde nga ne paati eyamuleeta mu kulwana yamala batuuza n'abakuba enjiri n'abagamba mujje tulwane tugenda baddiza byamwe kati gwe mutulako mbagenda bibaddiza. Mwe ani gwe musiruwaza? We accept the apology, but he must add on actions. Which actions? The materialistic actions ezebikolwa azamataka ne sente for 40 years. Mulina omwana wammwe alina obuyinza mu ngalo alina buli kimu atege mulwana nga muzizo omusajja go odira otyo omuntu alina buli kimu Katonda akikuwadde ova we bajjula ogende basaaniika. Museveni aweddeko mulina omwana alina buli kimu amanyi obulombolombo n'ennono ate mudda ku musajja atalina address mu Uganda omugwira omusabe ebintu for 40 years kitookoba otegera lunaku ki? Apology nga Abaganda tugiganye tusubira wasanya kawo Charles Peter Mayiga very soon yakomyewo ndowooza leero ndoza akomyewo jjo right now posting ati akomyewo tumusubira okukola okwogerako eri abantu temwewuliranga naye statement za Kitooke Mana zayogedde naye zayogedde kubanga bano bakolera ku order from Musale ne Museveni ze order zaabwe kubanga balina kibagala okulwanyisa ate balwanyisa muzzukulu wa Buganda mu Buganda kati gole kugambe mbosima eki teri muntu agenda bawa federal teri muntu agenda baddiza properties mukazi bettaka nga si Muganda ekyo kikafuwe nkiddamu buli Muganda ali eyo abalangira n'abambejja basava ne banava teri muntu atali Muganda agenda kwera mu government agenda bawa bintu ebyo taliyo kikafuwe eno video muri jijjayo. Goloza wogenda okwenda kumukamulirwana omuzala mu omwana bamukwera nga bakamuzala bamala mukuumira eyo. Ne Buganda bwetu bweri twayenda tuli mu bwetaavu saazi tebakyasobola kutuddiza kikulu kya mwana gwe twazaala mu bwenzi. Obuganda bwazala NRM bwenzi kati tulina omwana waffe ekijujulu ekirikiriredde tuwa abaana ate mulifaalinga ku mwana gwe twayenda eri omwende gwe mulifaalingako mwasomera ludda wammwe. Nkiddamu
teri muntu atali muganda mukulembeze agenda boy muagala kalibe ettaka kebere federo kabezimbe byonna teri agenda bibawa kubanga abaganda bagamba atajizinisa tamanyi bweruma olwo Luganda nabagamba sisasanya atungo wano atajizinisa tamanya bweruma olwo Luganda Museveni tamanyi bulubi baganda balimu he doesn't know tamanyi Museveni tamanyi buwangwa nanno bwa Buganda mwabwa mwazika empewo zadduka ali mu kuziyiga abali mu kuyomba nti bawamba abantu bababasse bantu bambusoga bantu bamambuka bantu bambuganda mu maserengeta owulira yani complaininga fe tugizinisa fe tumanyi bweruma Museveni tagimanyi Nolwenjogera Luganda si yentungo kubasobola kusasanya ntungo ku programu ya irimo babana abato abasajja bakulu n'abantu abiti obesimanyi no Luganda njogera Luganda olukusike ompulidde bulungi nnyo teri muntu atali muganda agenda bawa kintu kya Buganda tekiriyo ya tawo nsukkawo okusaba kwange n'okusasira kwange n'okubeera kwa Mukama Katonda kukingiriza Ssaabasajja Kabaka abalangirira abambejja basava ne bannava kubanga ebintu si birungi nga mbirowooza olw'ensonga enswala okusaba kwange eri Kabaka eri Ssaabasajja Kabaka abalangirira abambejja Mukama Katonda akingiriza Ssaabasajja Kabaka mu mbeera yonna esakola kiri esoboka programu buli mbulanga emmengo awo njigaddewo kati tugenze mu byabufuzi kati tugenze mu byabufuzi kati era ekitundu ekyokubiri tukitandise kamale n'okunywa ku lwendo lw'amazzi nga ntandika ekitundu ekyokubiri ekya politics kamba weeyo era ekigwaro gy'ekyokubiri Muddugavu munange atamanyi gy'ofeera tomanyi gy'ojja kulaga mu kigwaro kya party 2 ya politics lwaki bw'oba tomanyi gy'ova era tomanyi gy'olaga atamanyi byafaayo tajja kumanya biddako mu maaso bulijjo mugenda mu makanisa mugenda mu mizikiti ne musaba ne musinza Mukama Katonda gwe nsinza mpadde obulamu naawe akuwadde obulamu ne weeyagalira mu nsi ku mukka ogw'obwereere Bobo yagala kutegera amanyi ga Katonda lwala mbakuteke mu intensive care unit ng'omukolo nakusasula milioni mu n'ekitundu olwasasula milioni 3 ojja otekera nti Katonda w'amaanyi nnyo era atuyamba buyambi n'okubeera ku nsi kuno Mukama yonna gy'oli nkwebaza okuwasa Ssaabasajja Kabaka obulamu n'okwalaba Kyagulanyi Ssentamu obulamu ne bannayuganda bonna baagala enkyukakyuka era nkwebaza wabula gwe munnayuganda ali eyo atamanyi nsibuko yo era tojja kumanya vuba gy'ova mu kigwaro kya paati tunjala sooka kubuuza nkubule muganda wange Katonda tumwogerako teri amanyi bw'afaana ekisa kino okusasula kubeere ku ye ne twogera ku Nabbi Isa Jesus Christ ne twogera ku Nabbi Muhammad awanga analamula ensi yonna baali bakusongeddeko Lucifer oba Sitaani nti wooyo baali bakusongeddeko olwaliro njagala kutegeeza omuntu yenna akujja ku nzikirizayo n'akukyusa endowooza ye Sitaani asooka lwaki Sitaani talina wogenda musanga nti bamukusongeddeko oyo nno Sitaani atambulira mufa abantu buli muntu yenna akola ekikolwa ekyokwagala ekyomukwano ekyagaliza ekintu kyonna ekitasobola kulumya muntu wa Katonda oyo yakola ebikolwa ebya Katonda omuntu yenna akola ekikolwa ekirumya oba ekikyayisa oba ekireeta obulumi ku muntu Katonda gwe yatonda oyo Sitaani toddamu kunoonya Sitaani nti wabbulaako oba waaki Sitaani ali within we
the human beings. Ekikolobero kyonna ng'okikoze kiri against the 10 commandments, amateeka 10, oba ekintu kyonna eky'obuntu, oyo aba sitaani. Oli waddembe omusongako nti gwe ssebo oli sitaani. You are right. Kubanga saagala bakubuzebuze sitaani afaana bw'ati taliyo. Sitaani ali muffe. Ompulidde bulungi nnyo? Nabagamba sitaani w'okunsigo tulina Museveni ali visible alabikako, alina n'obwana, alina n'obuzzukulu bukanywa musaayi. Oyo sitaani ali visible n'abaana be. Mukitegedde bulungi. Kati ekikolwa kyonna ky'okola nga si kya bwa Katonda, oyo sitaani lyefutwa enkwezenge. Mukitegedde bulungi. So toddamu okunoonya sitaani, musima sitaani wa bulaaka. No, not bulaaka. Buli muntu yenna alina sitaani. Tuvudde waawo. Tusimbudde. Bakomredi mwenna ngenda sooka bebaza abatawadde makulu ebintu bya DP bigenda maaso mu bitundu by'embala. Lwaki tembiwadde makulu? Njagala bebaza. Nabagambye ennaku zino mwasoma diversion mwamala. Lwaki mwasoma diversion? Kansoke nkonyonjole. DP ng'ekibiina already Mau is a state agent minister. Kati oyo na katemba gomulaba embala kamba nyere uli mulemo kugwa mukadubi kano yenna katemba akolebwa government ya M7 1 gana mawuli mwekusifu mujja gawuli yake wantu wonne walla mayiga sokera wano. Nobody Mau is controlled by M7 and Salimu Saleh 1. Mobati Mau bagala bamu creating the constituency. Mau bagala afune owa DP president, then bamu creating the constituency agende yesimbo afune wa MP. Then bamuletenga speaker omupya ddako wa parliament ya Uganda chombadete mukimanyi. Oyo bwabalemye balina go bayita both. Kati speaker Anita Amongi naba tulege kino yakifunyeko information. Nti Salimu Saleh ne Museveni bapulaninga okumulemesa okufuuka speaker nga bagenda kuleta either both oba bagenda kuleta Nobody Mau nga next speaker. Mujja kyulirako anyway ya ebyange bisookera wano. Kati kiki ekiriwo? Anita Amongi aina presidential ambitions. Nacho kipya mukiwulidde buwulizi. Anita Amongi aina presidential ambitions. 1. Alina abapolisi bakiriziganya nabo, alina abamaje bakiriziganya nabo, alina abaprison bakiriziganya nabo, alina mu judicial, alina mu abantu mu parliament almost agi controlling 70%. Kati mu controlling 70% parliament. Mwe mulabanga alwanira mu NRM alina presidential ambitions ekiroto kye kinene nnyo beyond mu kimutegererako. Kati alina ba MP ba creating ababe era bayagala bamuzanyira emizannyo gino. Kati ekibiina kyampuka buli kibiina kyonna kireke kiriko front kyonna kyanita Amongi ya facilitating egere ebicreatings okuli ekyampuga maana ekya DP front, this is Democratic Front, okuli ekya PPF ekyalukwago ne ani ne Besigye. Kino semujunganda ye control de mulaba lukwago. Kati bino ebiina byombi biri bigenda kuzanyira Anita Amongi omupiira nga baagala kulemesa Nuupu kuba bakikola emirundi ebiri bo bavugira mu ena libange balemesa Nuupu. Kati bino ebiina byombi byonna biba bikola ki? Biba facilitating ensimbi bino bya Democratic Front ekyampuga n'ekya PPF ekyalukwago ne semujunganda Besigye Anita Amongi yennyini byo era ya facilitating. Kati mulina kye mutategedde nakyo kankibagambe. Anita Amongi bamalo kitegeerako nti bagenda muleetako Nobody Mau bamukuletingidde constituency gyagenda okwesimba wakati wano agenda kujanga DP president engumi egenda kuvuga emigo bagenda kwekusumanyika nyizo bamaze okulonda oba oyagala batuyagala okusinzira ku possibilities badde Mau badagenda kuyita obuyisi wabula bagenda teekawo chaos batya. Lulume bayiga project ya Anita Amongi mugende mbuuza abantu lume bayiga gyabeera mu constituency ye tasimanga toilet wadde oluzi wadde ogula omuntu ekitoli kya sabbuuni tavaako sente mukono gamu yazjewa sente zifacilitatinze campaign ye mu Derek's conference sente za Anita Amongi okulwanyisa ani? Okulwanyisa Mau. Sebamala oyo mufere naye kennyini project ya Anita Amongi
gendo buze mu constituency byakoze era sente zonna ne security yayina byonna byanita Amongi byonna bagala kulwanyisa Mau aleme kusafesinga Anita Amongi ajja kubasobola controllinga ku bana babiri omuntu omukubanja kubasobola mu controllinga dano controllinga Mau state funded ngali mu Lusalimu Sale mutegedde bulungi nnyo bino byona bebaga mugenda bira bako olwaleero ekiro oba enkya mugenda bira bakuyimba gamba wano mujja kulya mweri bayita oboth Nobert Mount agenda kwesiba okubwa MP mugenda kulya funding abafundings oyo lube bayiga abadde bafundinga sibamala ne mission ya mujja kulya Anita Amongi byange byogera kati ngomusiza agule siyani mubitegedde bulungi nnyo kati na wali okulena okombe so mutegedde bulungi nnyo out of the war kati mutegedde Anita Mau muntu wa Sale no both baba agala Mau yabajja nga speaker bwabataze oboth ajja kujja kati bano PPF ne DF bano bantu Anita Amongi kubanga ina presidential ambitions ezo nazo mujja ziwulira ko bulungi nnyo kati ekyo amukimaze era mission yabi nebina byonna kyagolo mazo byambula mission yabwe si yakujjako mu 7 impuliriza after Robert Kyagulanyi Sentam exposed opposition agents of Museveni and Salimu Sale. Now all of them, they have turned the gun against Robert Kyagulanyi Sentam jointly. Oluvanyuma lwa Robert Kyagulanyi Sentam ku exposing opposition hiyo nati yakulira Museveni. Bonne mundu bazijja ku Museveni bazitunuliza Kyagulanyi. Nebo badde tosuubira nti basobola okwogera ekigambo ekikyamu ku Kyagulanyi batandise. Kankuwe evidence. Bwenna badde njogera ku Salimu Sale okuba nti amataka g'omu Kampala gonna gagiwadde adda ageegaanye. Mujjukira bulungi nnyo nti mu Lusanja Museveni yakwata katoki n'akubira Salimu Sale ng'amubuuza ettaka lino. Salimu Sale bwe yagaana okukwata essimu. Salimu Sale weegaana ettaka ly'ekidu Lusanja sigwa litwala. Salimu Sale weegaana ettaka ly'ekiteezi nsi siriryo. Weegaana ettaka ly'omwondeba nti siriryo. Weegaana ettaka okuva e Busega mpaka ku makubo gombi okulya Lubide Lubaga ne Lumondebe okuyingira Kampala nti zo ne properties ziriko sizo n'amakubo amala. Salimu Sale oyinza okwegaana. Kati nabwo nadde njogera ku properties Salimu Sale n'amataka gani nayogedde ku musajja gwe bayita Yusufu Nsibambi yali akola mu KCC Land Board era n'agenda n'ayingira mu FDC gy'abaddeeyo kubanga wabula yabadde ku CBS n'ayogera ekigambo ekyobusiwu. Njagala mujjukire president ng'ali mu kuba campaign mu Mawokota yayimirira nako kadala k'omusajja n'amutera ebigambo bantu bamulonda eyali ku campaign enza. Njagala wandika wano comment nga sindagenda ku kintu kya Yusufu Nsibambi ono. Njagala wandikawo comment oba president teyakola laale mu constituency ya Yusufu Nsibambi. Abadde mu struggling for the 5 years abadde nga mugobera laale bwezali 221 njagala mungambe nti president teyayimirira ku campaign teyayimirira mu constituency ya Yusufu Nsibambi n'amukubira campaign. N'abalina video muzinzirize kubanga kati si kyakubanza amasimu n'essimu yange ne studio phone ne yafudde no bannayi bategeeza simu yaffe ya studio yafudde. Ne njagala abadde bagobera campaign ya 2020 2009 2020 2021 abaaliwo president ya campaign irako Yusufu Nsibambi oba anyiganyige mmanyi wantonda ate asala omugambo. Yusufu Nsibambi ye munnababufuzi asala omugambo tayagala mwogerako mubbi wa ttaka yefuula well and good laale mwazirabako yaliko. Ulira bwe yabadde ku CBS bwe yayogedde oyo kokakasa abantu ba ulira bwe yabadde ku CBS bwe yayogedde naye ate webaza Katonda mu bintu byagenza okwogera n'ebyola ng'olaba ensobi tetwazikola ffe abamu okutambula nga bwe twatambula. So bwe tuwulira ewana Medi n'osanga abantu ono babadde atukulira nga bo balaba guli kiteetaagisa mu nkyukakyuka gye balimu nga bo balaba ganuupu nnyo n'okusinga olumu oseka. Kakati obuzibu bwe tulina wana Medi we njagala okugendako kubanga ebisinga
obudde buyinza okutubula ng'ate abakulu mu studio bangi ffe benyi ku myaka gino obuzibu bwendaba naddala wano mu Buganda ebyobufuzi si byangu ebyobufuzi medi si byangu. Lwaki si byangu? Nti bannaffe abamu betubeera nabo mu nkyukakyuka abasinga obungi ebirozo byabwe si bya nkyukakyuka abasinga obungi, naye ebyobufuzi ebyajja Museveni byeyakola bino ebirimu ekiyaaye ekizibu. Kakati kizibu okumanya kikyolimu nti gwe oyagala kujja kuzanya akazanyo ke nagamba mugusya muntu nga ze ne muganda naawe lwoli akazanyo ka tenisi. Abazanya tenisi gwe muzanyo guno ogw'okuba akapiira ne kagenda ng'olina raketi ng'okutte akatimba ova waka nga ne stokisi njeru ziriko n'obuntu obwa bulaaka n'engatto yonna njeru bagikubye n'eddagala. Kati ogenda okuuka wali ne baganja twakyusizaamu tugenda kuzanya ragibe. Nga ne ragibe omumanyi ragibe wakwevulungula mu ttaka. Kakati gwaze n'abuntu bweru oli owa ragibe ayambadde n'ebikwagulo amaaso galabira mu katimba kati n'alyoka kuba pu n'ogweri baganja ono yanoonya eki. Kakati kyetulimu ffe tuzze abamu endowooza zaffe okuva gye twabeereyo nga tukola mu byamateeka ng'okiwayogedde ng'olowooza mugize kuzanya tenisi. Bannammwe bwe muli nabo mu ttiimu bonna bo baragibe. Kakati olimu gwoze tenisi bw'oddeeka nga baga ttiimu teyaweze oli awangulidde awo nga atutta obugobaga tazanye na kuzanya nogala katugende mu. Alright, akatambi kawanvumu. Yusufu Nsibambi, obadde munnamateeka e Makerere ng'osomesa amateeka era ng'okola mu KCC Land Board ebyobufuzi wakabijjamu wano jjojuuzi. Bwe mukozesa emitwe egyammwe nga temugyaziseeko olumu mulowooza nti abantu basiru. Towagirangako opposition, togibeerangamu ate towagirangako Kyagulanyi ye yakuwagira kyekisookera ddala. Ekyokubiri njala kutegeeza oba oyagala oba toyagala Uganda egenda kukyuka. Your presence in politics in Uganda doesn't appear anywhere. Oba woolyo batoliiwo presence yo teyinawo erabikiddeko wantu wonna. One, bukyanga Kyagulanyi abeerawo wali obaddeko mu kifo kyonna nga waliwo Kyagulanyi mwogera ensonga zonna ez'amakulu. Musiba mwekweka mumwogerera amafuukule nga bwe wabyogedde wano. Bwe mbeera mu studio eyo gye mbeera ne mutandika okwogerera omusajja amafuukule, mmwe mwennyini okimanyi bulungi nti mulwana Kyagulanyi n'emishoni zammwe ozimanyi. Omusajja singa teyali Kyagulanyi kugujja kulaalezo eziwere oba zaali bbiri wali tosobola kulya kalulu ka kitundu ekyo yali Kyagulanyi. Kati ate omwogerera amafuukule owooza nti bazanya ragibbe. Wakabeera mu parliament ekisanja kimu obadde ludda ebbanga lyonna. Era kikyokoze mu parliament ku bantu b'emawokota b'okiikirira. Just kuleka mutwe na kulega nnyindo ng'ekifunduka ky'olubugo ne mubeera mu studio mulowooza mutegeera nnyo kumbe temutegeera. Gwe njagala otte statement emu Yusufu Nsibambi gye wali oyogedde ng'okondemminga kidnaps, tortures, land grabbing mu Buganda ne mawokota. Nga gwe kenyuyo na family mu gye watiri gy'oteraizinze muzeeyi yakwesiga nga munnamateeka n'akugamba osobola okunkwatira ekyapa kyange kino n'okintransferring n'okiteeka mu manyaga. Ekyapa kyaliko acres nga 10+. Ekyapa ky'omusajja wakibba n'oyagala n'omutta kati oli mu public oyogera buli munnamateeka. Mwe basajja mmwe Yusufu Nsibambi, gavumenti weekyukira mida. Gavumenti weekyukira mu ba Yusufu Nsibambi mida. Ate nga mulya KFC. Tetubeetaaga kuba temumatalinga. Njagala ombuulire vidiyo emu gye wali okoze ku social media ng'aga nti ali mu opposition nga mukondemminga torture, kidnaps, arrest Museveni zaakola. Njagala nte vidiyo emu ng'okondemminga Museveni oba sali musale kubikola bakola ku Bwakabaka bwa Buganda oba mu Buganda. Teriyo. You talk about opposition, opposition ikigo Yusufu Nsibambi.
Mukimanya nti mweyitanga abasinya mu politics nenga seniority yammwe yali ya business yali tefokasinga ku ggwanga. Mwakozesanga seniority yammwe mu mateeka ne mu politics okubagaininga so si kukyusa ggwanga. Tuli mu nsonga za kukyusa ggwanga. We don't bargain on our rights. We don't bargain on our country as you do. We are not here to joke. Motugenda bakwata tubawenga kefu sibuli lunaku ngate musula na bulungi. Mumpia tugenda bakwata tubasibe nga tubawa kefu singa musula na bulungi mubereyo. Tuzana obaya tubatene bakazi bamwe muje ekiwojero nga mulimu okukomera. Mutegere kibayita human rights bulungi nnyo kuba temuzitegeera. Oyo muvuddeko sigenda muddako. Mumpulirize bulungi nnyo. Olwali ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga bino mugenda biraba gye bujja ku katono. Gwe wenna ayagala okuggyako Museveni fokasinga ku national platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde bamafia ba state agent lwaki. Museveni anoonya legality at any cost. Museveni anoonya legality at any cost in the forthcoming elections agenda kifuna atya. Nabagambye alina obubiina buli mu briefcase ye bwajjayo naawe abantu b'okujja. But this time around kyakyuseemuko. People they don't care. Muntu kyavu tebaagala kumanya. Wookolera ekibiina kyo n'okyalo kinga olujjako kamera wekikoma tekiddamu. Wolonkingira ekibiina kyo n'okiva mu kamera wekikoma tekiddamu. That is the power of people. Kati saagala mweralikire bantu bano. One, mufokasinge ku nkyukakyuka. Lwaki? Wetwogeredde essaawa zino nabagamba Museveni agezaako okuggyawo amaanyi ga pulezidenti ng'ateeka buli region candidate gwagenda okuleeta yesimbe kuwa pulezidenti. Si bwe kiri nti ye. Nabagambye mu eastern side ayinayo Nandera Mafaabi confirmed oyo ajja kujja. But who knows Nandera Mafaabi mu kitundu kye baamukoowako wadda. Oyo tomuwa makulu muveeko. Mpuga de Mapuga mweno gundi disease front onaye dede atalaivu temuwa makulu ajja kutegera lwaki ajja kwebuuza lwaki ekisibye omulambe bigera zifu kugenda kudduka. Mpuga ojja kwebuuza ekisibye omulambe bigera zifu kugenda kudduka oba ekisibye omulambe akaba zifu kugenda kwogera. Ebintu biro ojja kufunako ekimu ky'ojja okwebuuza. Ono dede atalaivu temutegana lwaki. Omuntu alina ssente at his disposal ng'olina media play ku buli TV ku buli radio yonna mainstream media nenge ekibiina kyo lwajjako kamera ne kikomaawo ng'olina okgenda ku TV okyogerere nga tolinayo n'abantu ku ground boogera kibiina kyo bulimu okwogera mafuukuule kitegeeza you are nothing, you don't exist anywhere. Kamba muli ekyenjawulo kino baguddewo ekibiina olwajjeko kamera ne kikomaawo. Aina BBS, aina CBS, aina NTV, aina Natasha Broadcasting Service, aina Monitor, aina Bukeda, aina buli kimu. Naye ku ground bw'osanga omuntu ayogerera Mpuuga taliyo lwaki? Kubanga he doesn't exist anywhere. Ye kennyini nga Mpuuga yalina ogenda ku TV ayogerera ekibiina kye eky'omunsawo. Lwaki? Mpuuga maana ne banne bazze mu closed space. The political space is closed. There is no any vacuum. Tewaliwo mu watu Mpuuga wasobola kuyimirira. Tewaliwo mu watu Abedi Bwanika wagenda kuyimirira. Tewaliwo mu watu Nsereko Kagege wagenda ku. There is no political vacuum. Kankikunnyonnyole. Abantu abagala enkyukakyuka bawagira omuntu yenna bw'abanga ayimiridde ku bikolwa bye baagala. Omuntu oyo bw'ava ku bikolwa byabwe ebigendera byabwe bamuvaako
bwe bamuvaako wasigalawo muwaatwa kati omuntu yennajja n'ayimirira mu muwaatwa ogwo abantu bagenda naye essaawa zino Besigye olwavaawo ng'avudde ku bintu by'abantu ne weebikkulawo muwaatwa Kyagulanyi n'akuyingiramu abadde bamugoberera era omuwaatwa ne guggalibwawo bwe guggalibwa kitegeeza teri space ya any politician to confuse Ugandans. Do you copy that? So kabalete ebina 705 ebigenda okubeera unveiled tewali political space. The space was closed by Robert Kyagulanyi Ssentamu a national platform. Mpuga ne bona otunda ndawe ya mukazi wo eyo akedi nozitunda noleta ne banno bonna. There is no political vacuum at this particular moment. The space was captured and closed by Robert Kyagulanyi Ssentamu until further notice. Wanave Roma okitegedde bulungi etuyita politics. The political vacuum was closed completely totally also until further notice. Wanave Roma wabero political vacuum neka tewaliwo space ya kibina kyonna kujja kujja oba tekiriwo. Mbibanyonyodde bulungi nnyo. Kati bano kyebatamanyi baanita amongi Museveni Salimu Sale kino ekya political vacuum babadde tebakimanyi nti to create any political party to capture the attention of the people who seek for change there must be a political vacuum. Tebakibaze oba tebakibala bo balowooza nti okuvuma Kyagulanyi ku social media mutaddeko billions of money to abuse him wagenda creating a political vacuum. There is no political vacuum. The space is closed by Robert Kyagulanyi Ssentamu. Never munagula bina 705 nobody will get even a single space in that political vacuum. Tekisoboka. So that is the total wastage of money, total wastage of time. Tewali political vacuum, tewali muwaatwa. Wagalwe until further notice Wanave Roma. Tewali mugenda kuyita. Yensonga lwaki walonkinze ekibiina kyakomye ku kamera. Gwe kennyini ate gwalina ogenda okyogerera ennyo. Lwaki? Kasooka enkuddireyo. Buli yenna gwe baleese mbwa occupying political vacuum eri closed. Mubuuza akola mulimu ki apart from being a politician. Nsereka akola mulimu ki? Alina business ki? Achikirira bani Mpuga ngojjeko kubera mu parliament ne sere zafunye mu NRM na buli obusomero bwabadde smart data mind bikoze bitya abadde ayina kyekirala Abedi Bwanika Mabike n'abalala balina ki nothing. Nzo mukitegedde bulungi nnyo. So branding and packaging mu political vacuum teriiwo eri closed until further notice. Kati temala budde musime mulekana Mpuga muteri ne bana akwata CBS ngeyogera erinnya Mpuga buli lunaku ne BBS kebere NTV ngera Mpuga buli lunaku. Time wastage until vacuum ne creatingibwa ne sawa zino Kyagulanyi agirina national platform ebisigadde mukama basaasire. Kati Museveni anoonya legality baani abagenda omuwa legality but he doesn't know what is coming. Tamanyi kijja ye ali mu try and error tugezeeko tutya teka obubiina abo mbujje bukyankalanye si bwe kiri nti ye obba akalulu kati bwobba akalulu bano buno obubiina bw'obufuzi obuzze bugambe nti ffe bivudde mu kulonda tukkiriziganyiza nabyo wabaddewo obwenkanya era ffe tetubanja kiwedde. Kati Museveni okulaga international community nti ayinawo democracy ye agenda kucreating a government of unity. Government of unity egenda kubeera mbani bano bonna ba party leaders abali muno obiina Bakina Mpuga ba Bedi Bwanika ba Nsereko Muhammad Banandala Mafaabi bamugati gwa Bata Munyagwa babijirwa n'abala bonna bano basobola obbo abambasada basobola obbo obwala DC basobola obbo aba minister basobola obbo permanent secretary kati bano
ne bakuliyetinga gavumenti ya Museveni agati omusajja ina opposition yatudde ne bagabanye ne gavumenti ono kyanoonya kati kino mujja kijjayo oluvannyuma lw'ebbanga ttono nnyo nga mukitegedde. Anoonya legality, baani bagenda omuwa legality be bampuuga. So twewaze tutya ebintu bino bano abantu. Ignore them, don't give them time, don't attend their rallies. If possible, during the protest vote, mbanonye mbakuba emiggo. Bajja tegera nti kati ekintu kikyuseemu. Mubanonye mbakuba emiggo. Bajja tegera nti ekintu kikyuseemu, abantu bali serious baagala change. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bano bonna bano mujja kulyako ekigaba kyebayita nti Museveni ayagala kukola gavumenti ey'ekintabuli. Gavumenti y'ekintabuli ayina gikola n'abano abamuwadde legality nti okulonda kwaddeko amazima ne bwenkanya. Bano kye banoonya, tebalina kye banoonya kirala nammwe. Bano kye banoonya, tewali kira kye banoonya. Bano kye banoonya bano kwe kulyetonga obubiina obwo era mugenda waliwo kye mugenda okulaba. Mugaati gwa bata ne bijirwa bandibanga bayina pate yaabwe ng'esimuka busoga. Bano bagenda kusigala babiri. Mugaati gwa bata kubanga mugaati gwa bata ayawukana naye alinga Gajjuma Sseyiiko takwatagana. Kati mu FDC takyaliyo, mu PPF taliyo. Kati agenda kubuukira kali akantu kabijirwa katalina makulu. Ero gye banaasinzira bano bafune platform ko bagenda okukolera negotiations ono. Ayawukana alinga Gajjuma Sseyiiko. Ayagala nkuvuunudde kubira nomani ajja kubuulira. So kati ono mugaati gwa bata agenda kutambula nnyo ne bijirwa kubanga eri mu FDC taliyo, mu PPF taliyo. Kati ate ayinayo kana akabijirwa mbasobola okusinzira mu East ne bakola ekiddako mukitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Dakika ziri mmeka? Manyi tunaku wano ku ssaawa. Kati ekitadde Nnyando Yoseferi ku presa atambudde buli wamu abantu baganye mutegeera. Abaana bagamba mbo bagenda kuzza Buganda mu NRM. Lale zonna ze bakoze singa obungi basombye abantu bakulidde t-shirt bawadde emmere banywere bataliwo n'abayimbi. Naye bwe batandika okwogera ebigambo bya NRM abali mu audio babaga tetwagala kumanya muveeko omuntu w'abayimbi kati omuntu wazze kulale ya NRM ate ng'owakanya NRM byeyogera. Bagundi mwalabye laleezo. Mwalabye laleezo bagamba Museveni ayagala kuzza Buganda ng'ayisa muzina enkwezengeze. Kati abali mu audience bayise baga temutubuulire ebyo twagala bayimbi kati abe balesa ba NRM bawakanya bya NRM byeyogera kadaala kitegeeza nti yamwolesiridde. Kati yabaddeko yagenzeko ehoyima eyo. Yagenzeko ehoyima naye nga buli muntu amutunuulira yavuddeko n'emmotoka abuuze ku bantu ng'abantu bali mu byabwe. Olwo kaseti muzeeyi ali ku Yoseri ali bubi nnyo. Ano faina gajja batayisa. Oba musajja misakya.
gye bayita hoima teri wadde omulema buli muntu akola bye teri waddazi yavuddeko ne mu mmotoka obeka jambo nga tiri kati mu Buganda bamuwadde report mugamba muzeeyo manyi wadde twekaza naye ekituufu kiri nti abantu bo batukoowa omanyi lwaki kansoke nkuseseka olugambo aba NRM bonna kati bakola laale buli lunaku bakola laale baspending at least milioni 3 okubekebezaawo laale yo milioni 3.5 badde bwe bamala okukola laale yo kati Museveni ayinamu aba intelligence abayita mu bitundu bagenda okubuuza abantu fe batujje nga ntusiba kati baba muganda ba Museveni muzeeyo mente ekituufu kiri nti bana abantu bakufeera bali abantu bonna basomba bantu siba mu bitundu ebyo kati Museveni n'akimanya naye essaazi no talina kyasobola bakola akyagala bakole vulugu waabwe ne mulindeeko agenda kukwatira abantu mugenda batandika bagula corruption charges before mugenda kuwulira bamuwa intelligence nti bantu bali mu kufeera bufezi teri bantu abantu bonna babawa t-shirt babawa sente bajjawo naye abantu si ba NRM results mwazirabye example ya Mary Bata mwagirabye siwe woka singa bate balese mmera abayimbi tebabeerawo era bagambirawo nti abantu bakoze iki abantu batuwagala just bakyaliwo kigumaza ng'ente ekuma mu kyoto kati awo Museveni watuuse kuba abantu bamukoowa netayagala kukkiriza kati okubongererezaako ku kabinja kali aka kembasomedde akaagala legalite aka PPF n'aka DF akatambika no mwakala nte mwategedde makulu gaako omwana yakagasse bulungi olya bulungi nnyo wulira bulungi nnyo akatambika njagala otunuulire enkola ya PPF n'enkola ya Mpogamaana mu bintu byabwe tebyawukanamu byonna bye bimu Wake up, Uganda! nkuddemu nkazanyi mulengo okatandika bire bibaddemu ebisembe tobifaawo njagala wano okatandikira wowuliza bulungi nnyo bayina enkola y'emu kakakuddemu kalabe Wake up, Uganda! ndowooza otegedde ebintu ebyo bulungi nnyo nga bitambula kati nali nabasuubiza obbaletera akatambi ka Geno Mavia ku Kayindo Tafiire lwe yali ku graduation emu Emmandwa bwanika n'emulinnya Emmandwa yalinnya Kayindo Tafiire n'ayogera ebigambo bino wammanga bye ŋŋenda obbagamba ekituufu abantu bano bakimanyi nti emisango gye gira egibalindiridde bye baawambanga ne batta abantu Emmandwa yalinnya Kayindo Tafiire bigambo n'abyogera
abantu bawamba mu government ziri eziwedde nga bo benyini bawamba yaliwo yekennyini njagala ole Kayindo Tafira leko graduation yemu nabyogera bulijjo mu bwimboza nga nkyasa okusembaleke muwulire ebintu bino Kayindo Tafira nyini nga confessing nga mu government bawamba nga abantu luli era amanya abawamba ulira bulungi nnyo My Lord, the Chief Justice of the Republic of Uganda, the Right Honorable Alphonse Owenyidolo, my friend, Your Grace, the Archbishop of Uganda, Dr. Stephen Mugalu Kazimba, who is also my friend, colleague ministers, colleague members of parliament, our bosses, the voters, my Lord, 47 years ago, on this day, I had the misfortune of witnessing the drama and the tomfoolery that preceded the murder of Archbishop Luwum. Yaliwo. I was there. Owulidde bulungi bye tubagamba Mavia Kuku ya witness nga yaliwo nga batta Archbishop Luwum bulijjo nga balekeddeyo nga nkabaterekedde nga ndawe mbaagalira Mavia Kuku yali ubana basajja bamanya abasajja bonna bakola ebikolobero babisiba kwa Amini kanka kuddizeyo katono nnyo wano katono nnyo ulye bulungi nnyo bulijjo nkaterese nga ndawe mbakalindidde wulira the murder of Archbishop Luwum. Linda ko kankaze wano mukategere bulungi nnyo. My Lord, 47 years ago, emyaka na musanvu egiyise on this day, ku lunaku ng'olwo lwayogererako I had the misfortune of witnessing the drama yaliwo ng'omuzannyo guzannyibwa and the tomfoolery n'olunaku olwenyini byakolebwa that preceded ebyagenda mu maaso the murder okuttibwa of Archbishop Luwum. Archbishop Luwum nga bamutta I was there yaliwo at Nile Mansion. ku Nile Mansion mwe gye muyita Serena Hotel. These three, the Archbishop Luwum, the late Oboso Fumbi, and the late Nayo Rema were tried in a kangaroo court with the attendant paraphernalia and condemned. I was a young foreign service officer yaliwo nga mujaasi maje and we'd been asked to come to Nile Mansion. You could see from the way those in power were talking that the murder was inevitable. Anybody saying it was an accident is wrong. akugambye buli agamba nti Archbishop Luwum yafa accident mu kyamu video ndozane bwenjikomya wano akugambye buli agamba nti Archbishop Luwum yafa accident kikyamu video ndozane jikomya wano he witnessed 47 years
back. Museveni yakafuga kaana emusanvu yali kite yali muyekera. Nabagamba alimanye entana ya Beni Kiwanuka. Museveni yamanyi bweri yekka. Video ne bwenji komya ndoza mutegedde olwaliro nkakuddiremu kawulire. Whoever says that it was an accident is wrong. Video njikomye wano. Naye simu yammwe yafudde. Sina kya bakola era ndoza ne video ne bweko maawo tekyasobola kuggulawo. Mukitegedde. Nga nfundikira. Nyongera kubajjukiza. Atali wasero bihogo and educate bihogo. Atali wasero Rugaju and educate Rugaju. Sagambiza nyongo line Museveni. You are not amanga Rugaju. You are not amanga bihogo. Museveni is going to use you. After there is going to eliminate you. You yourself plus your children. Nabagamba agenda kutta abazadde baabo ate n'abaana bakulu bategeera bikyagenda mu maaso. Era agenda battomu komu kubanga nabagambi mwe enale muje mulimu. Temugimanyi ne 50 ya master plan temugimanyi. Eyemu ku 50 ya master plan ey'okubajjawo mmwe ng'amaze bakozesa n'okujja abaana bammwe abalina ku magezi okusinga ku baana baabwe nga babategeka abaana baabwe abala mukitegedde bulungi nnyo. Bagenda kubatta mpola kubanga temuli ali temuli beera bo. Mutegedde bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo video ewedde sina kyengenda bakule tusinkane ku lunaku lwonna. Nuwa Mawaggali ku lunaku olwokubiri lwazaalibwa myaka 46 nkaddiye. So Nuwa Mawaggali ku lunaku lw'abajulize Namugongo birthday yange. Nebaza Mukama Katonda obulamu bwampadde n'abantu bampadde namwe bakyandaba. Olunaku olungi Mukama bankuumye musule bulungi video ewedde mubale kubeerako. Mukama kuuma Baganda, kuuma Uganda, kuba na Uganda banaje bagenda okunonyeza ensimbi obakuume. N'abalina emitima ku bannaabwe gikyukire ddala. Mwera video ewedde.